gamba baali bangi, baali abantu nga 5-6 nga batudde mu audience. Omanyi abantu baawona engeri gye beerabira, omulala bamuyita Big Eye, omulala bamuyita Mwami Kabako. Omufuna bulungi? Omwami abakola ebivulu ebikyasinze okubeeramu abantu abatono ne Yangamulo naye yali muwamba abakyasinze okukola ebivulu ne bibeeramu abantu abatono. Ne mwannyinaze Farida Nakazibwe naye yakolako olugogo naye n'afuna abantu baali nabo baali batono. Balunguba naye ate yafuna ssente olw'okusoma nti yalina basponsa. Ngezaako okulaga ebivulu ebisinze okufulopinga. Naye nabyo bibeeramu abantu abo 2 oba 3 babeera ki? Be tuba twogera ku kivulu nti ekivulu kyasaze kiba kitegeeza nti yataddemu millions 10 n'afuna 3. Ekivulu kye bagamba nti kyakutteyo ye muntu okuteekateeka ekivulu n'okiteekamu millions 5 n'ofuna 10 n'ofuna 6 okudda waggulu. Awo kiba kyakutte. Tutandikidde ku kivulu kya Alien Skin. Alien Skin omanyi lwaki sinyumira nnyo okumwogerako, naye nsangibwa mwogeddeko lw'ensonga nti kiba kinkakatako okumwogerako. Tetulina mubuuka, tetumwogerako nti wa kitalo nnyo, kubanga nze Abitex okwogera ku Alien mba mugattako. Nze Alien takyangattako kuba nze namugattako. Ate nyina ensonga lwaki mwogerawo kubanga nze namufuula omuyimbi ayogerwako essaawa zino. Ku bintu bino byonna ebiri mu ggwanga bye tubanga essaawa zino tumwogerako kiba kitegeeza nti tulina ensonga lwaki tukola ki? Lwatufuuka luyimba kubanga lwafuuka lutaakome. Kati oyagala ngambi nti saamuleeta. Kakati essaawa zino bye tuba nga twogera ku bibadde mu weekend tumuleke? Saba nsobola okwekyanga nezijjako ne live eno. Soka oneetondera. Kakati Alien Skin nze nabadde nsobola okumuyamba n'afuna abantu. Be yava ku hoteli Africana ne bamugoba olw'effujjo lye n'abantu be, ne bamugamba effujjo lye ogenda olitwala eri erugogo, ne bamugoba. Kakati be bamugoba baali batuufu nga hoteli eyo obunene bwayo n'erinnya lyayo, ng'omuntu waliko awantu mu nkuuka n'okuba abantu baali tebasobola kulisikinga kugenda ku hoteli Africana. Omwami Nobert Twizire era ndowooza we twogerera abali ku bbaasi y'ekyenjojo be mulaba omuntu ayambadde masiki nga akutte akaveera ng'ali ebikajjo temukuba, oyo abeera Nobert Twizire ng'adda awaka kubanga buli kintu kyonna nakimugambye kigenda omutuukako. Omanyi lwaki bampita nnyo nti akasajja ako kalogo? Olw'ensonga nti njogera ebintu ne bituukirira. Kooli kaakati Nobert Twizire Nobert Event bwe twogerera essaawa zino ali mu loosi eri wakati wa millions 7.5. Omuyimbi yenna buli lw'olinnya kubanga Alien Skin namuleka mu 98 ng'amaze okuva ku Freedom City. Mu 98 ettutumu ne limufuga. Omanyi abayimbi babeera bakwano ba Sitaani. Omanyi Sitaani yali akulira abayimba mu ggulu. Sitaani yali akulira abayimba mu ggulu. Naye nga bomanyi bagamba Katonda wa bujja, ndowooza Katonda yagenda okulaba nga Sitaani ayagala mubbako sho. Ne bagamba mbu n'amugoba mu ggulu. Kaakati omuyimbi yenna n'ababa alina disipulini. Buli lwafuna ettutumu Sitaani ebiseera ebisinga bw'otaba nnyo mukkiriza Sitaani akulinnya. Sitaani akulinnya n'olowooza nti oli wa kitalo, nti oli w'amaanyi, n'otandika okuvuma abantu bonna abakufuula ow'amaanyi. Era ebiseera ebisinga Sitaani
bw'obanga toli nnyo musabi sitaani akuwamba n'akuwanula waggulu n'ovaayo n'okkakkana wansi. Kakati alien sitaani yamulinnya ng'amaze okulowooza nti abantu bonna bonna yabasinga amaanyi, abamufuula ab'amaanyi n'abajolonga n'abavuma, n'ava waggulu neyerenduggula wansi nga ffene. Namuleka mu 9 ku Freedom City. Nze alien skin sina kye namufunamu, ne alien skin ye yanfunamu kubanga namuwa 15 million nga tazikwatangako. Naye millions twakanya millions 15 nemuwako millions 5 millions 10 nenzimuwa wali nga tanaba kuyimba. Naye millions 15 si yali ensonga, kyeyafuna mu show gye namukolera yali ensonga. Era n'akoleramu amalala ne Uganda ensi yonna. Nkugamba eyo show mu byafaayo bya Ugandan music, mu bivuli bya Uganda. Mukyanga music industry etandika tewaliwo kivulu kyali kijumbiddwa ng'ekyo. Ekyo njagala abantu bakitegeere, kiri ku record. Concert ekyasinze okujjumbibwa mu Uganda yonna neteeka abantu ku bunkenke, buli Munnayuganda yonna gyali n'abatali Bannayuganda ne bagamba alien skin yaani. Eyo concert yaabwa gye bagadde essaawa 10 mu byafaayo by'e Uganda n'abagobera music we Uganda. Eyo concert eyinza obutaddawo, nkiddamu. Era singa concert eno yali Namboole twali tujja muggala nga mulimu abantu 8,000 nga waggulu wajjudde watuula 4,000 ne wansi nga haafu egenzemu abantu n'emiryango ebyo twali tujja kugiggala mu byafaayo nga tugirangidde ebbanga ttono. Era tebakulimbanga nti abali bagenda ku Freedom City bali bagenze kulaba music. No, kuba music ate yali luddawa. Gosobola kwambalira oluyimba sitya ddenja webale nnyo. Yali statement ku side y'abantu. Mbadde njagala alien skin muli empola nga akatogo mutuuke ku Kinyusi. Ofuna bulungi. Concert ye concert ekyasinze n'okutraininga mu byafaayo ku social media. Kyanga TikTok ekintu kyasinze okutraininga music concert ekyasinze okutraininga ku social media yali City Danger concert ku Freedom City. Alien skin n'afuuka omuyimbi asinga okubeera ku katale mu Uganda ng'ayimbira millions 15 wabweru ng'alamula omutwalo gwa $. Alien skin n'akola amalala. Sirabangayo muntu yakola malala Mukama ng'amusitudde nga alien skin. Ate Mukama Katonda bw'atyo baakola ebintu bye, akusitula n'okola amalala n'amala n'akuzzaayo gye wali. N'alyoka ayiwa ebivulu by'abantu mu millions 5 n'akugamba nti the 1% nali sitegeera kati njagala 8. Baba nanga wakuyambye nga ayongezza n'ajja n'ayimba nga ofunye omukisa. Abamu nga ebivulu tabiyimba mpaka lwe baatuula bonna ne babanga abeeteesiza nti bagamba mwesonyi omuvubuka oyo oba omupangisa on your own risk. Nga bw'omanyi nti batuuliramu alien skin ne bamwesonyiwa. Abakola amalala, abasigala nga bakola amalala ne bagenda mu maaso n'okumupangisa naye kyabatuukako bakitegeera ne bamwesonyiwa. Mpaka lwe nakwata ne muwa ssente ez'enkwakyo nga ngenda kumuwa ssente ezikyasinze okuweebwa artist mu Uganda millions 10 ez'enkwakyo. Nenkwata kikuba nsiko nenkimuwa 10 million nenzimuwa nemugamba ngenze kuyita bantu ebuloba. Kale omutima gwakyo omubi ekivubuka ekyo ekyali badde kinsinza nga Katonda waakyo ow'okunsi kyazimba buzimbi mutima nga bakirimba oba oli awo mbu asujja agenda kukola mu ssente nnyingi. Kyenjagala mumanyi mu abayimbi ffe ba promota naffe tulina sikiru zaffe ezongera ku muyimbi. Muleme kulowooza nti bw'obuzze nti gwe oba oleese buli kimu. Kyova olaba tubaleka ebivulu ne byetegekera ne bibasala olw'ensonga nti temulina sikiru zaffe ba promota. Alien skin ekivulu nga kibulako zaali weeks ndowooza nga 2-3 zaali ssaawa nga 9 eyo omwe kyesiriwaliza ekigamba enkwakyo njijja eyo nga tulanga n'omusajja yalina Clever Jebba gye yali amulanze ng'ali Lugogaawe ebbali awo ne konsati ya Clever gye yonna neefiiramu. Konsati
n'agijjayo. Ngezaako okutegeeza nti sitaani ng'alinnye omuyimbi aba tategeera. Okutegeera kwe kuvaako sitaani n'amuwamba. Sitaani yawamba omuvubuka oyo gwe bayita Alien Skin. Kati mu bufunze nze nafuula Alien Skin ow'ensonga. Saagala kukyewaanamu kuba nkoze bingi nnyo ebisinga ebya Alien Skin. Naye olw'okuba kati essaawa zino kyekiriwo tukyogerako. Najja ku lunaku lwa 3 mu olumu era sitaani n'amulinnya ne promota omu n'amulimbalimba tasobola okukola konsati ey'enkwakyo n'agiteeka ku lunaku lwa 31st. N'agenda emabega bwe wankulu ku kaawa waliwo akasaawe n'ateekawo ekivulu bakiyita Nkwakyo Festival. Nizaawo okulaga ndi Abitex. Abawe bambirala akasajja kalogo. Siri kalogo, manyi ebintu byenkola. Kola ebintu ebitali bya bulijjo.